Alright, ali ku Sakata vibes tusanyusa okulaba again and again luwa kabinyo kuba nti weekumira ku mukutu no watching ebintu nga ebitambula. Nze Dj.Senior'B dali mukisubiza manyi nga mugongo yabeera ku kamera okulaba nga ensonga zonna azikuletera mu kifaananyi ne weetegereza n'otegeera kiki ekituufu ky'olina okumanya. Of course tuze with another episode eno Suitable Talk naye tugenda kuba sharing information very wide okuva mu bintu ebimu, but of course tusinzira wenyini mu music era ojja kuba okirayo kino nga ekitambula. Gwendi naye simulala okujjako Shin King nze bwente we mumanyi naye aleka n'amanya gamalala era tugenda kuba twongera okumumanya mpola mpola. Alina n'ensonga ye sinza muleeta ku Sakata vibes era mujja kuba naye mugimanya. So nzijukiza mwenna abalaba b'omuntu yenna ali eyo nti tulina kye bayita table talk kanyomero kali wano ku Sakata vibes. Osobola okukegattamu bw'obanga olina ebibuuzo byeyagala okusoya Senior'B naye ng'okimanyi Senior'B naye ajja kusoya ebibuuzo. Obanga olina omuntu gw'oyagala mwesoye naye ebibuuzo osobola omuleeta ku table talk wano ku Sakata vibes ne mwesoya ne bakusoya n'akusoya nze nga wendi nga jjaaji atagaza answer gwentereza atagaza ekibuuzo gwentereza. You understand ku Sakata vibes, but this time tulina a simple interview mpola mpola. It's just a simple discussion nga twetegereza ensonga nga bwe zimiridde. Shin King alina issue ye naye nga tanabajje tugamba tugenda soka tumanye Shin King yani lwaki avuddeyo okujja complaininga, lwaki complaininga, kiki kya complainingira, lwaki kati kiki kyayagala after complaininga, byonna tugenda bimanya mpola mpola. Tusanyusa okulaba Shin King. Kale sebu. Ogamba otya? Ndi muzeeyi. Mbadde manyi togenda kugulawo. Ngaterwa. Onyumye olina ekiri gy'okubyemu essuuti eyo. Anti abalabi ba Sakata vibes basaamu nnyo ekitiibwa. Kyakabi? Era bwe guba mukolo. Ojja weetegese. Nzija neetegese. Kyakabi nnyo nnyo. Essuuti ey'empale ennyimpi gye bayita batya? Eno. Era bagiyita suuti. Esigala suuti. Esigala suuti. Kirungi nyani design nawo. Olina engeri gy'onyumyemu n'oneewuunyisa. Ali manyo oli falafala be rasta. Yanga nze era ne designinga nga obimanyi. Edda abantu abayambalanga dreads tebayambalanga masuuti. Oli otya mulinga oli smart mu suuti ne dreads zo? Bampuliranga Mukama muweeseza ekitiibwa. Oli musajja mulokole? Ndi mukkiriza. Oli mukkiriza? Yes sir. Omukkiriza yabawadde neki? You believe in Christ. In Christ. Osaba? Nsaba. Era wemba ngenda kwebaka nsooka n'ensaba mu kisenge kyange. Ate kyaki? Togenda mu kyaki? Ebyo biwanvu. Ngendayo not every time. Naye nga nsaba. Musajja musabi. Okay, kirungi nnyo. Ki Mukama kyali akoledde ky'onyumirizaamu? Yampa obwongo. Obwongo. Kuba we bumbeezezzaawo. Okay. Kuva buto. Kuvanga nkyasoma obwongo bwe bumbeezezzaawo nze kulaba to relate with people. Mukama just it is because of God. Kitegeera. Dreads zimanyiddwa nga ez'abantu abakyafu. Kikuluma muli obaga nti ab'ebidread baabo? Tekinnuma. Eyo bandowoozayo nga ggwe omuntu. Okay. Naye nga nze tekinnuma kuba I didn't do it for the people, I did it for myself. Nakikola kwesanyusa. Okay. Yeah. Wali obaddeko n'olya emmere ng'oyagala gejja? Nedda. Weegomba abanene? Abanene? Onneegomba? Of course Senior'B nkwegomba. Singa erinnya. Platform. Neegomba erinnya. Bode shepu yange. Bagamba dreads zibanywa. Toyagala kugejja momoli. Ne dreads zisaleko ogejje. Muganda wange. Olina abakyala baabo baagala sala weight. Basiiba mu gym basala weight. Kati nze dread ensala weight setaga gym. This is my gym. Buli alina dread kimanyikiddwa aba mu rasta. Oli mu rasta? Gwe nze sigenda gamba nti ndi rasta naye wemba ntambula bampita rasta. Bakwita rasta? Yeah. Abarasta munywa enjaga? Gwe bw'olowooza. Ozokubiddwa? Nedda ndikiri era mundaba. Layira nti tugenda okwogera nti biri mu kasada. Tuli ku kamera. Amaaso bagalaba. Andi engeri gy'ozoogaddewo. Neŋŋamba kati rasta wange alayika kati kirabika. Atisse. Nedda muzeeyi ndikiriya nnyo. Ndikiriya 100% normal. Lw'oyogerako kikwaba banywa enjaga ne bajjako pulaani. Mwana. Nze kyensobola bagamba nti
befuge like oli asobola olina okwepimiranga gwe omuntu nomanya obungi bw'osobola okukozesa bw'obanga tobisobola beera nga nze enjaga ogireke ogiveeko togirowooza nako girabe bulabi nga mabalasita mwe musinza otambuza nnyo ekifaananyi ky'enjaga mbi nnungi enjaga sijja gamba nti mbi nti oba nnungi naye agikozesa y'omubi agikozesa y'omubi gw'ogikozesa otya nze sigikozesa kiringa ng'omwenge anywedde yabeera omubi naye nga ecupa terina buzibu ecupa erina obuzibu omwenge gw'ogunywa gw'ongunywera ddala okay no problem ozo onywedde nedda dikiriya ngunywa ngenda kwebaka subscribe nga ku Sakata Vibes of course abameta Shin King yani Shin King muyimbi ate nga film director tugenda kunyumya ebintu bingi nnyo oli muyimbi ate nga oli film director aho kati ntuuse mbada wenjagala amanya amatuufu bampita Otai Shin Rogers Shin linnya lya family bali kutuuma linnya lyo bali manyi nickname stage name mzee okujjako King lya King nalyongerako ku spice up the name lwaki King bakabaka tubamanyi baba b'amaanyi lwaki King olina olubiri eyo nedda just neeyagala nakowa stress tegera bulungi that's why I'm oli king mu empire yo in my own world. All right. Yeah. Nice. Bw'oyogera nti oli muyimbi ate film director. Kiki ky'obeera otegeeza okuba film director? Mba ntegeeza nti nkola film nga nze ama cinematographer. Yeah. Cinematographer. Yemmwe kati obanga maanyi ga mugongo ku kamera awo. Nsukkawo. Tusobola okudirectinga maanyi ga mugongo. Nsukkawo. Naye nga ate simanyi ye kyali oyinza osanga ate nga nsingako. Lwaki ba cinematographer director kikulu title oyogedde nnyo. Film director. Mulya ssente z'abantu nga ate film oba video zamukola temuli sitole. Ogwo sigwe mulimu gwo? Ogwo gwe gumu ku mirimu gyange gyenkola. Nga temuli sitole otya? N'okwata bukwasi nga mayimirira awo oyimbe n'omushutinga nekyusa engoye n'omushutinga kakati sitamamu n'obigattagatta video n'ogimu. Osanga oluyimba lwetu nalwo lwenyini terulina sitole. Senior'B nawo obimanyi bino ebintu. Tosobola kuleeta sitole awatali sitole. Kuba omuntu alina okukola script okusinziira ku luyimba. Owuliriza ebigambo by'omusajja byayimba. Ngaki? Fidigalemde, the people them dance mude. N'omanya nti ayogedde ku muwala. Kati ayagala sitole ki? Omuwala ng'agenda mu bantu, the people them dance mude. Naye nga sitole zo tuziteekamu mu nnyimba. Mu nnyimba sitole zibaamu. Lwakuba kati kitwala art. Oyinza obutagiraba. Naye ate omanyi amaaso ga njawulo. Wabaawo omulabi omulala n'alabawo sitole ate gwe sitole n'otagiraba. Kiringa art bw'olaba ekisiige gwe n'okitunuulira ojja kulaba nga tekirina mulamwa. Naye omulala ajja agambe basiize omuntu ng'atambula. Ate amale okukulaga nti omuntu wuuyo. So that is art. Art is very hard to understand. Obisomera wa ebya film director? Nasomerako ku YMCA. Nasoma videography. Then bino ebisigadde tubiyiiza ku street. Nga obimanyi ebintu by'omugezi. Ebyo tekiba limitinga kuba nti omanyi ebintu bingi naye nga tolina academic background abidefendinga emirimu toba limited. No, sibeera limited kubanga nze abantu abajja ewange babeera basiimye omulimu gwenkola. Company ezo zennyini zijja nezika twagala omusajja yakola ekyo. Okitegeera. Ate omuntu tagenda kubuuza nti empapula zo ziri wa. Kyogamba omuntu abazze nga ayagala omukolera firimu. Agenda kujja agambe nti muzeeyi mbadde nsaba empapula zo ate olyoka onkolere. Agenda kubuuza emirimu giriwa waaka aliwa. Wano tuli ku waaka not paperwork. Si mpapula. Kuba bangi abasomye naye nga ate ffe tubasomesa. Abaana bava e Makerere nga bazze kola intern. Eyo ye company ki? Company tulina Spring Pictures, then tulina ne Hope Film Foundation Africa. Ebintu nga mpulira emirimu gyonna gy'amaanyi nnyo. Wama newe wazze ng'onyumya akasente weekali. Tokaaba nga bano bamaanyi ga mugongo akasente weekali.
Hope Film Foundation Africa. Nendala bagiyita batya? Spring Pictures. Spring Pictures. Kati Hope Film mukola ki? Hope Film Foundation. Hope Film Foundation Africa tuyigiriza abaana oku-actinga film, okuwandika film, okudirectinga film, okueditinga, tubayigiriza okukuba ebifaananyi. N'ebirala tulinamu abakola fashion. Kalinga akasomero naye nga kali mu ghetto kayigiriza abaana ab'omu ghetto, the ghetto youths. All right. Kyakabi nnyo. Ng'omuyimbi otandika otya n'ogamba nti ng'oggyeko bino binasoma naye nina nekino ekitone okifuna otya wezuula otya? Of course natandika ng'omuyimbi, natandika ndi muyimbi before nga sinababeera director, kubanga nga nkyali ku ssomero nga tuyimba. Ne luyimba lwange olwasooka era nga nkyali ndoza mu senior 3. Lwali luyimba ki? Baluyita Lulongo. Tuweemu Lulongo. Yo, story chigwe guy ovawa. Ngodamu Lulongo. Story chigwe guy ovawa. Lulongo. Story chigwe dem ovawa. Lulongo. Story chigwe kid ovawa. Lulongo. Bichi? Lulongo. Echi? Lulongo. Nenge Lulongo manyiyo. Wali Ntebe wali wansi walinga ku Reptile Village. Anti gye twakulira ffe. Katabi. Busambaga. Bunono. Lulongo. Kabale. Lulongo. Eyo sio wali gundi. Gisineke. Gyalundiranga ebisolo Misota. Ye yawali Reptile Village. Gye twakulira kati nga tukyali bato. The music gwe twayimba nga tuyimba ku kyalo kyaffe. Mu Lulongo. Oluluyimba lwakutwala wa? Just lwali lwa showbiz ku ssomero. Ne lukuwamu status awo. Nga nsomera ku Air Force. Abo abaana ne bakulonda nga entertainment oli wakabi nnyo. Ekitege? Producer ki? Yali bali bamuyita Philip Kabale. Kubayita Kabale. Yali awo Katabi awo area zaawo naye yali asenguka nnyo Busambaga. Katabi Busambaga. Bambi. Naye nga kati. Siyo Mugenzi. Mugenzi Philip. Bambi rest in peace producer Philips. Meja guide you eyo gyoli. Akusonyiwa ebyakusobako. Yoyo omu ku bantu abatumentalinga nga tukyali. One of the producers benakola nabo yali musajja mulungi. Awo olina Lulongo singo. Gwe omu ku bayimbi abalina singo ku ssomero. Yali kolabo. Yali kolabo? Ng'olina ani olwo? Kyali wange uya lwakwate bamulaba bamuyita Edge Bless. Walina Edge Bless. Kati Edge Bless yali ayimba biki? Mpamo party yevula nnyo wakabine nga talina kyasobola. Party yeetaga mwennyini n'agyeguliramu kubanga akaseera kaali kawanvu. Ate nga kuba patwa. Yali muzibu nnyo mwana erivasi. Naye mwennyini ayinza okugamba mwana siyinza giddamu nga y'amaanyi. Wali oyimbyeko oluyimba n'ogamba oluyimba lw'amaanyi siyinza naluddamu. Nga bw'oluddamu olwonoona. Onzijukiza wano manyi Gamugongo yaŋŋamba. DJ omanyi Gamugongo DJ. Yaŋŋamba nze nkuba disco n'abantu ne bagenda. Nga abakuba. N'okugenda ne bagenda nga ekintu kitami. Bagenda bukedde. Bagenda bukedde. So oba ne Edge Bless bwatyo. Nga vasi y'amaanyi toyinza nagidda namu. Vasi y'amaanyi toyinza giddamu wagiddamu abagyonoona. Eyo yalinga etya? Eyange. Wabula akaseera kali kawanvu nnyo. Kubanga oluyimba sikyaluyina simanyi gye lwabulira. Naye soundinga nga hip hop yali hip hop. Ng'olwawo Mukopaani. Ndowooza twalinga mu style ba Rock Giant ndowooza be baalingako time eyo ba Rock Giant. Naye nga tutunulira nnyo ba Rock Giant ne ba Peter Miles ng'ekyo twali abaana b'Entebbe. Okay. Ku ssomero mulina baani olwo abalinanga kabalinako abali babatiisa? Ffe twali tubatiisa. Ffe twali b'amaanyi nabo baalingayo. Namwe mubalaba ne mugamba be baani abo? Waliyo aba Golden Eye Crew. Golden Eye simwe muli wanjepi mwalimu wanjepi antidote ne banne kati banendoza banne bagenda Juba tebakyayimba bali Juba embeera bali Juba n'abalala bangi walimu RPG kikompala then nga tulina mu kilo 2 mambo eketu nga ffenna tuli baana ba Air Force tukikuba aneketu yali w'amaanyi ng'alinawo akayimba nakati akyali w'amaanyi nnyo angamba ku biseera by'essomero yali w'amaanyi yali abatiisa yali muzibu nnyo ng'alina akayimba kwe yakakolera mu drumline ekaturaka yenze yakazimba
N'agenda n'akwata amaloboozi mu drum line. Wali musajja w'amaanyi nnyo nga nali sisuubira nsobola n'okutuulako wano naawe. Tojubisa twala eri. Senior'B. Kati abasajja nga muli eyo ng'essomera muli yuguumya. Twali b'amaanyi nga ffe essomero lyaffe tulina ne beach. Air Force Beach. Togimanyi? Yeeriwa. Eno wano beach olaba Katabi awo. Ennyanja wali ennyanja yali Air Force Beach paka omwana we yamala okufiira mu nnyanja. Ekitubule waggo kyena. Awo. Nga ye Air Force Beach nga tubeera awo nga tuwuga tulya ku ssente. Bannange. Erero n'ettaka lya Air Force. Teryali lya Air Force just abaana bali badde. Amatwale mwagawamba. Twagawamba nga twali abasirikale. Twali twawamba waawo. Naye omwana yamala okufiira mu mazzi. Nnyanja yetujensonyiwa. Awo area yawo bagamba abayaya babeera abaana abalenzi ababeera awo bonna baba mu kunywa amasada. Mwanywa dda amasada nga mukyalina ku ssomero. Nedda ndoza amasada gakatandika. Jahazi. Jahazi. Eyo. Ekabira ka jahazi. Nga tukya omupiira twali tuguzanyirawo wansi walingawo ekisaawa awo. Kugombolola tumala omupiira nga muyingira jahazi. Tuyingira jahazi nga tuwuga. Ennyanja owo Green Lodge. Abaana nga bayingira Green Lodge. Yezo. Mwana essomero lyo ataasoma ye. Air Force baani bojjukira abaalinanga effujjo ng'oggyeko entertainment. Abaalinanga effujjo. The stand out names be mwatunulangako n'ogamba oyo gaye mwana ekibinja kisaagala kibeera. Air Force tewaliyo nnyo bafujjo nnyo. Just twali kunyumirwa. Yali party after party buli lunaku buli weekend nga tuba mu party. Naye kati mwana ebintu byakyuka. Kati baakubaawo n'ekikomera. Abaana kati mwana essomero ndooza lya ddiini kati. Wenzijirayo ne Kokofinga mwali mukyaliyo? Mwali mukyaliyo? Bali tukyaliyo nnyo. Nga sibajjukira kuperforminga mmwe. Anti kati munaye biseera. Naye mwasoma muli bakadde musajja oli musajja mukulu nnyo. Kale ogamba nti mwali mulina kolabo. Twasoma tuli bato. Ogwo gwali mwaka nga muli mu klasi? Nali ndoza nali mu senior 3. Ate oli yali mu senior 2. Serious? Senior 2. Mwasoma muli bakadde nkitegedde. Ketu yali mu senior 3 naye. Ketu yali mu senior 1. Yali mu senior 1. Wanjepi ate? Wanjepi yali mu Green Stars nga ali mu senior 1. Serious? Ate bano banne yalemba nabo mu Golden Eye. Bonna. Ate Mugi Robert Mujuni Robert. Mujuni Robert yali mu senior 3 nga yali mu senior 4. Wama. Ate Brian Kajimu Brian obi wa Mujuni Robert bali mu class yemu. Kitegedde bulungi. Awo mwali na RPG yekka temwali kezuzi teyalikaawo ku Air Force. Saamulaba. Saamulaba. Okay. Ovudde ku ssomero mulina lulongo. Ofunadde ekyozo ngama netaga yakayimba akalala. Era kukoka kolera wa? Of course every time omuyimbi bwa weetaaga kayimba kalala. Okay. Kayimba akaddako nakakola ndi tororo kuba gye nasomera A-level. Ninkolayo oluyimba naluyimba n'omudaama. Gye luli eyo balukuba etororo. Luli mu ludaama. Kola serieti atolira oludaama olwo. Tinya tinko choko bedo mena peri konyigo wera malachuli. Mwali muyimba kukoni mpulira konyigo wera. Bali twali tuyimba ku baana omwana wadde nga siwo muyambe mukama yamanyi mukama ajja kusasula. Awo nga mugamba baana basomesa mwagala kusomera bwerere. Nedda. Ba step mom. Manyi bamanyi okuponyaponya abaana. Wali oyambe ku mwana? Okola otya? Wali oyambe ku mwana? Okuyamba. Ibawuliza oluyimba olwo. Of course nakati nkyayamba baana. Serious? Already nagambe ni tulina Hope Film Foundation Africa eyamba abaana babeera mu ghetto. Tubasomesa ne tubayigiriza cinematography. Ne tubayigiriza film, ne tubayigiriza okweditinga, okukuba ebifaananyi. So kati bayina essuubi ngawulira nti hope. Tubazaamu essuubi. Omwana kati gyali yandibadde akola emisango. Ajja mu firimu n'azanya firimu n'abeera nga alina essuubi nti the next few years I'll be a star, I can survive. So kati kimuleetera okuba nga takyabeera mu ghetto buli kaseera aba mu rehearsal. So tubakuumira awo.
Mulinanga olaba home oba muba picking up from their various homes. Tuina home ngona ganti office wetukunganira. Then tugenda tunoonya abaana okuva mu bifo ebyenjawulo mu ghettos ez'enjawulo abalina talent abagala music abagala film tubaleeta ne tubakunganyiza mu kuba tulina kintu kinene tulina band tulina ki target ye lichi bwowera ba mu foundation yo target ye lichi target yange njagala ku produce njagala ku okufulumya talent y'abaana abawera nga bangi nga at least oli atuuka nayimirira nagamba Shin yannyamba sandi badde wano singa siye at least nze newe mba sikimekinze then there will be someone who will make it. Then you will be proud. Ajja kunjogerako. Ate nange njagala nso wemba nvuddewo. Mbere ekyokulabirako. I want to leave a legacy behind. Yes. Then tufena tukolera banatuziika. Time y'okufaawo bagenda kwogerako kinga gw'omuntu. I understand. Thank you so much. Tuli ku Sakata Vibes wano Manyiga Mgongo yali ku kamera nze Dj.Senior'B Remixizadi tukyali ne Shin King wano mpola tugeza kutegera ebintu ebimu nga ebitambula. Bw'ogamba nti oyagala kola legacy. Abantu abasinga wano bakolerera kufuna ssente. Gwe kigenderero lwakyo kiri ki mu music? Lwaki ebbanga eryo lyonna okyali mu music olemedde music oliko music ne film direction z'okola zonna omejalinga music kiki kyoyagala okufuna? Nze kyenjagala okufuna singa nsobola okimakinga mu music nja kusobola okufuna finances zisobola okusupportinga organization yange nsobola okusupportinga abaana bendi nabo kubanga abaana the more kati gobeera nga your name okoze erinnya it is very easy to attract more youths to you bawaja gamba Shin King ali wali abavubuka bangi bagenda kujja because of the name so that's why ndi strugglinga ate nekira engeri gye kiri nti ndi kifaananyi kwe balabira bona balabira kunze so if you don't make it how will they make it so that's why nina okustrugglinga making sure nti kyova wembanga ndikola music nina okola oluyimba nga lulungi kuba kati gogenda mugamba oti anti oluyimba luwinga nawe mwennyini byokola tebiriyo so omuntu gwe balabirako by the way kiba kizibu nnyo olina okukola nnyo so kyekinkozesa ennyo nange tekikozesa nnyo enyimba ezo zonna zobadde ojja oyimba ani akuwandikira? Neewandikira nti olina omukono oguwandika ennyimba? Nina omukono oguwandika ennyimba nze mpandiika oluyimba nsobola okuwandiika anytime kasamba mu studio. Ennyimba zonna gwazeewandikidde? Zonna ojjawa vibe n'ogamba mpulira lyrics kati njagala kuwandika ojjawa vibe? Sometimes we tuba mu studio engoma n'enyuma nga tuvibinga sometimes oyinza oba oli mu kutambula oluyimba ne lujja lwokka so sometimes waliwo kyogamba nti leero njagala kuyimba ku kino n'oyiiya tegeeza nti kiva olina kuba na talent oba kwagala bwagazi music noga nti music mbeera nayo all the time? You have to be talented. Naye nze kyemanyi nti talent nayo si kyamaanyi nnyo. It is hard work. Hard work is better than talent. Kuba oli asobola okuba nga alina talent naye nga takola terina kyekuyamba. Wa ofunye obuzibu? Obuzibu mufunye nnyo mu music industry nti promotion wise it needs a lot of money of which sawa zino teziriwo now teziriwo then nekirala music waffe bamukwatamu abayayi bamukwatamu ne bamusamplinga ne bakola ebyabwe so of which kimalamu nnyo amaanyi. Kikyotegeeza ogamba music bamukwatamu? Bwe ngamba nti music bamukwatamu nina oluyimba lwange baluyita ndi byange. Mba ndi awo ne Fik Fameica naleeta oluyimba lwe baluyita ndi byange. Ndumanyi olwa Fik Fameica. So woowulira oluyimba lwe yayoza mu lwange lwakuba kati ye verse ze zanjawulo naye nga chorus ne flow n'eŋŋoma buli kimu kyekyo kimalamu amaanyi nga gwe content creator kikumalamu nnyo amaanyi kubanga omuntu agenda awulira oluyimba lwo n'agamba wakopya omuyaaye ate nga gwe yasooka okureleasinga okitegeera. It is not nice. How sure you nti oluyimba lwo n'olwa Fik Fameica zifaanagana? Ekyo olaba mbeera ndi waka abantu bankubira essimu ne banga gwe omusajja yakuwozezzaamu nga nze sinaba namugamba okitegeera
So no natali muyimbi asobola okiraba kati gwe nanyini luyimba osobola otya okubanga tokiraba kiba kizibu oba jase ebigambo ndi byange kiki ekiri similar kiki ekireeta similarity eyo gamba nti yakukopye similarity rhythm track nendi byange ndowooza n'ekigambo kale naye ekigambo tekiriko copyright mbu kubanga omuntu oli waddembe okukozesa ekigambo kyo weekiri naye tolina kugendera ku rhythm y'omuntu n'eŋŋoma. It is okay okukope mwakozesa mu studio some producer oba nedda nze nakolera mu studio ndala noli mu studio ndala naye mu studio ndala naye nga bw'owulira waakawe yayoza mu lwange olowooza yalufuna atya luyimba nalureleasinga mu 2018 lwaliyo ku YouTube 2018 nga luli ku YouTube omuntu wasachingawo ku YouTube gye luli from 2018 nga tuli mu studio session twagikola mu 2018 okitegeera mwali mu studio ki Royal Records nalu uploadinga mu 2018 so kati olwero akafuluma ndoza 2 months or 3 okitegeera naye nga tekiba kirungi nze kindese not attacking oba kukola ki just okumugambako nti kyakola tekiba kirungi kitumenya nga ffe ba upcoming ffe tweyiya kireeta obulumi bungi kimala nyinza okubanga neebase oluyimba ne balukuba otulo ne tumbula paka ku makya kitokyalinga okitegeera let him try to be original and create content. It hurts really. Bwe nkulaba ko dreads nfuna question bbiri zino wammanga esooka mwe abarasta oba abalina dreads muli influenced by Jamaican's music oba entertainment industry Jamaica aba Jamaica balina kye bayita rhythm tewaliwo kasobola okuba nti maybe yafuna rhythm knowledge oyo nasaba omukozesa ekyo kibi okay tekyandibadde kibi singa omuntu adeclaringa n'agamba nti rhythm nga Sindi bwe yakola oluyimba lwe n'agamba this is copycat rhythm buli omu ayagala ajja akole ki kati nze I didn't announce so it is okay singa oli agamba this is a rhythm ate ne rhythm okozesa ngoma naye tobeera ku rhythm yemu n'omuyimbi nga bw'ayimbye nawe bw'olina okuyimba oyimbira ku ngoma naye ate ng'oyimbye bibi ate nga byanjawulo nnyo sasoma nnyo oluzungu silutegeera naye wenkozesa gamba fete oba oyinza okategeera okkiriza mu fete entuuko tewasobola kuba nti waliwo entuuko ku nnyimba ezo entuuko mu art teriiyo entuuko mu art teriiyo tebaayo olabaye most of the times tubeera mu studio bwe tuba tuli mu kuyimba tufuna vibe okuva mu nnyimba ez'enjawulo oba mu studio no playing music nofuna vibe oluyimba lwe balukubadde vibe ate tolina lukopa funa vibe okole ebibyo sigaana izo banga ya vibinga na kuyimba wange ne lumuwa vibe naye ate yajja mukola siya n'agifuula bridge naye olowooza nti waliwo in any way we yawulirira ku luyimba lwo oluyimba nkugambye lwali ku YouTube since 2018 walina okubaawo omuntu nga yamugamba soko wulire ku luno oluyimba naye olaba omwana nga yakikubye n'agamba nti yali eyo nasako data n'anyiga YouTube n'ascrollinga aba ali awo ng'alaba ndi byange n'anyiga play n'awuliriza naga wonderful tune wonderful ekyo kisoboka then wasobola okubaawo nga onabanga olina emikwano gyo naga man wali omulenzi yakubye engoma soko gy'ogiwuliremu okitegeera si kibi okuwulirizaamu kuba kikuwa vibe nga gwe artist ng'omuyimbi olina okuwulira waaka ow'enjawulo olubala lugenda lutya nti ndi byange nakoowa stress ndi byange sifayo kyolowooza nkola bino okitegeera ani ali producer IB yaliwo ate oba bannange saa zino ali ku banka akola mu banka Bank Records madama banka ya Send Financial Bank Bank Records ye IB ye yakola oluyimba olwo mu Royal Studios Royal Records nira kyesana bakukkiriza nti ddala muli oakusinga Fik Fameica okuba nti yabba oluyimba lwo yakopa oluyimba lwo what other proof olabaye most of the time
nze ndeta claim naye tukirekera ba listeners bo benyini ne bakola judgment because me have not come to sue him or attack him or abuse him. No, I'm just telling him he should stop doing that because what he's doing is not nice. Chakola si kirungi kiretera kati gwokozo oluyimba lwo oli aluyimbi oba weebase ne balukuba ozuukuka owuliranga mutuufu musajja kibi nnyo. Besides stopping him, kyekya kyayinza okola n'owulira nti akusasudde. You want him to pay you? No. I just want him to stop sampling people's work. Kubanga kye yakola mu ntandikwa eki Senior'B okimanyi sikimanyi mbuulira yatandika atya ssebo. Nze kyenjagala njagala atandike okucreatinga waka ali original nga tawuliriza kuwaka w'abantu balala alyoka naye omulala gwe yawuliriza bangi era n'oluyimba olwamuleeta olumanyi lwe bayita festo yalusampolinga mwa festo oluyimba lwa festo tolumanyi. Senior'B ebyo tubireke kirabika tobyayagadde tubyongereko. Fik Fameica mubbi wa nnyimba bulijjo. Sigambye nti mubbi wa nnyimba anti bandibadde bamusiba si mubbi wa nnyimba oba bamulekanga gwe w'omulese bambi alina omukisa bambi alina omukisa banyinizo bakisa oba asooka tulaba munaye nange n'amanya nti ntalina kyajja kukola naye nga bambi mbadde nsaba busabi bw'aba asobola agule ennyimba. Yes, basongwriter gye bali eyo nze situndda nnyimba kuba siri songwriter. Kati olaba neweyalize tewali muguzizza naye nga bangi abawandiika ennyimba basongwriter. Abakuwandiikira bawandiikira meka? Newandiikira so kati batunda meka basongwriter eyo? Simanyi ndoza 2, 3, 8 kisinzira ze kati nga ye nga bwe yakolamu ayinza okuwaayo 8. Eyo ku records muyina manyawa ku studio wagisotya? Tulina Hope Film Foundation Africa ne Spring Pictures then nane studio ya mukwano gwange bagita SN Records. SN Records. Mutunda sente meka ennyimba? Kisinzira nezimu bazigabane ku bwereere. Oli waba mukwano gwo alokuwa kuba nina emikwano gyange oli abeera n'oluyimba nagashini oluyimba lujja kuba lulungi nomuganja luyimba. So kati kyekiriwo kyekiddako ekiddako kampromoting ewaka just nyagadde amanye nti si kirungi. Wata video video yandi byange gyeri ku YouTube osobola osachinga ndi byange by Shin King gwe mwenyini omulabi n'osalawo n'omanya nti omusajja ali kuwolokoso oba ali kwalaali okitegeera kuba size kulumba size kuvuma size kukola ki just njagadde kutuusayo message yange eri gyali amanye simuyinaako buzibu yengaye naye nga kyeyankola si kirungi kuba Senior'B omuntu wakola ekibi tomusasula na kibi kituufu. Aleba mu Bible ekikatiza nti we bakuba ku ttamali eno kyusa n'eno bakubwatule baaba kati mpeyo n'olulala balubbe simanyi naye bwe bityo bibiri bamuyita Shin King mpola mpola agezaako okubategeeza ensonga ze nga bwe ziyimiridde nti alina kayimba ke agamba nti Fik Fameica n'akakolamu copy and paste mbu mu bigambo bye yeewa ali mwennyini kusinziira nga wamuwulidde era osobola n'okumunoonyaako YouTube channel ye eriki? Shin King. Okay, ku YouTube osobola omunoonyaako Shin King n'osobola okuba nga ensonga ozitegeera bulungi gwe ne weesalirawo kituufu baamubba oba ali wano atuvuga mu vuzi kaliitiriiti but anyway bwekito bwe kiri ensonga wezibeera oba oli awo yasobodde ofuna omukisa okufuna Sakata vibes wano najja neyeekubira enduulu naye wali abali eyo bangi nnyo nga talina gwayinza gambako talina gwayinza kuddukirako era waliyo n'abali eyo nga bakikola olw'okuba alaba Fik Fameica wakabi bw'anaavaayo n'agamba nti Fik Fameica yabbye akayimba kange audience ejjamu amatu media ejjamu amatu kati ng'ono wemuleese wano oba oyagala attention muzeeyi nze attention sijagala singa mbadde njagala attention nandigenze wali kusawa ya Queen nezijjamu empale kiyinza obutakolera andi attention oba nandigenze netandika okuvumavuma abantu ku social media bache I'm not after attention nakola oluyimba lwange luchekingeko lwa 2018 wandyagadde okolayo kolabo ne Fik Fameica naye sikati sijagamba nti bana singa jja nagamba Brad samanya nti oluyimba lwali lulo naye tukole ekimbe kirala simuyinaako obuzibu kuba ali talented simuyinaako obuzibu kuba ali talented okay no problem
bwe muba mukola videos kiki kyemusinziirako singa Omuyimbi aleeta audio naganja kunkolera video? Budget kintu kikulu nnyo. Budget yekola video ennungi oba embi? Of course budget yetandikirako kuba olina okumanya kika kya kamera kyogenda okukozesa. Tulina kamera ze bapangisa 8 ezakakadde eza3 eza2 ng'opangisa kamera ng'opangisa bupangisa osegera then lighting wogenda okukozesa. So budget yesalawo. What would be appropriate budget omuntu gyandibadde ajja nayo nagamba akayimba kange wemba ne budget eno kajja kuzanya ku TV kwatandika ganda wange basic budget yandibadde nga buli aba ne budget ye kuba ennyimba za njawulo. Ennyimba tezifaanagana kuba oli ayinza okuyimba nga concept ya kyalo nga budget ntono oli nayimba alina mukwano gange yayimba oluyimba lwenti nakikuba baby tokitya majani nakikuba eno budget ye era ibandala. So kati budget teyinza kuba fixed nga onamanya nti omukolo katugamba nti oli omukolo ogw'embaga oba okwanjula budget ziba za njawulo so tebiyinza faanagana. Okay, nkitegedde bulungi. So omuntu ajenga yesetrese ne budget esaanidde. Okay. Ye jalaba ensaamusaamu. Okay. What's your next project? My next project ninayo oluyimba lwendi mu kukola sandyagadde nsooke ndwogereko lukyali mu studio. Nalwo bajja lubba. Siwe ngambe naye luli mu studio anytime nja kuba ndufulumya. Ne kati tuli mu kukola filimu zaffe kweziri ku YouTube osobola okusupportinga Hope Film Foundation Africa no subscribing ku Hope Film Foundation Africa. Bambi abaana ba mu ghetto ogenda obataddeko ettaffaali eddene ddala kubanga buli subscription gyokola ku channel ya Hope Film Foundation Africa abaana baddamu amaanyi singa omanya amazina ge bazina ngagambye bannange kati tuli mu 130 nga batandika bannange obaani oyo okitegeera kyamaanyi kituzaamu nnyo amaanyi. Tushootinga film buli week tuuploadinga once a week every Friday tuteekayo film mpya ne kati ndi mu kukola upload. Kenelabidde okubuuza ku baana ba ghetto abo. Abaana ba ghetto kimanyikiddwa nti babeera eyo baba homeless abasinga obungi. Nedda abasinga babeera waabwe naye lwakuba babeera tebasobola. No babeera beesobola. Sometimes abamu tebeesobola naye abamu just nti okusoma nga bamanyi nti abamu tebaagala kusoma. So kati bateekerawo environment eri conducive emuleetera okwagala okuyiga. Katono nnyo awo wenyini bwebabanga balemeddwa okubeera ku masomero just naye nga booli abandi badde beesobola naye nga basobola okusasula school fees waabwe naye nga balemeddwa okubeera ku masomero nga ffe tukimanyi nti abaana ba ghetto bwe tusanga banoosa amafuta bwe tusanga nga banywa enjaga then olumala naddayo ewaka. Mmwe mubakuumidde mutyawo okuba nti bakkiriza okusoma nga tebagagenda mu masomero mulinawo enjaga awo mafuta banoosaamu? Nedda Senior'B nga bw'okimanyi nti talent yekomera talent liringa komera nti omuyimbi omutuufu asobola okutambula kilomita namba ng'agenda ku studio naye tasobola kutambula ng'agenda ku somero. So ekintu ng'okyagala nnyo abaana baagala okubeera basita baagala nnyo kwatambulanga kilomita 15 kati gwe Senior'B kilomita 15 ogenda ku ssomero. Kituufu. Nze nasomera Kirimantogo Primary School Bugerere Kayunga Nakyessa naye ng'okuva ewaka ogenda ku ssomero kilomita 8 n'okudda ze kilomita 16 amagenda n'amadda. Bw'oba tosomye bakukuba kibooko bubi nnyo. Kitegeeza walingawo push factor n'okusigala ewaka kibooko ne woba olwadde olina okuba nga olina ekiraga nti oli mulwadde. Environment gye tuteekawo eba motivation omuntu omuwa motivation emwagaza okukola ki okujja. Omwana buli wa acting ne yeerabako naddeyo ewaka ne bamuwaana enkya nga tteeka akeera bukeezi bagamba naye twamulabye oddamu okuzannya ddi mwenyini yeereeta oli naakola oluyimba ne yeewulirako n'agenda eri banne ne bamuwaana enkya akomawo ate nga tomufoosinze ate waba takipinze time nomuga ngenda kugoba enkya n'akeera n'akwata obudde n'abeera ku set. So kati ate kitali ku ssomero ndi ku ssomero tugendayo nga batuforcinze naye wano omuntu ajja ayagadde kubanga alina ekitone awulira nga kimusika kuba omuyimbi yenna omumanyi omuntu yenna nga ayagala music nawaba tazze kuyimba ebidongo ne bitandika ayekanga akutte microphone ate okugimujjako aba awulira bubi. So singa education system
bafuna engeri gye bapolishingamu abaana ne bajja nga bategera hobbies zaabwe nti mulimu abaana batayagala kusoma naye ng'ali ku ssomero lwakuba ayagala nnyo okusamba omupiira ne yeekanga nga atali mu class otherwise singa si mupiira teyalize so byebyo onengeri gy'onyumyemu nga ndaba abayimbi lwetule bayingidde politics wagala kwesimbawo sina political mind I don't have a political mind. Madras disease omumanyi mumanyi yesimbyewo meya wa Entebbe meya Katabi town council nalabye posta ye ku Facebook mwagaliza bisima ati wendaba dread disease muzenkanya ate ne fashion language yeyogera kyekimu nendowooza naawe oyagala kujja kubwa makindye ndabayo Dr. Bitone agenda batwala Dr. Bitone mkwano gwange kansala tubbi kansa L3 those are 3 aliko 3 hizo kwa aliko 3 I'm not very sure naye mwagaliza bisima byerere oli proud eri abayimbi type eyo abayingide politics I'm very proud artist balina ogenda mu parliament batuteseze amateeka batuteseze ebiteese bigenda okuyamba industry okukula for example kati waliyo copyright law then waliyo n'amateeka ga UCC ge baleesa amapya simanyi oba wagalabyeko nagalabeko naye osologa bagamba gwalabye nga gwe omuyimbi abalaba Sakata vibes no babuulira babataddeko obukwakulizo bw'oba ojja ku Sakata vibes wano olina okuba ne license kukkiriza okujja wano nze n'owandikira UCC nekukkiriza ne bakonfaminga nange biki byogenda okwogerako biki byengenda okubuuza singa twesanga wano nga byowandiise byowasaba meetings si byoyogedde ffenna batunona okitegeera nti ogenda kola firimu yo ngenda kubaleka mwengende nkwata ababulooka soko kwate script ogitwaleyo bagiyiseemu baloke bagikonemu stamp olyoka shooting firimu kiba kitegeeza firimu zigenda tandika kupula saa zino twali tulwanisa tulabe nga firimu ze Uganda zitambula naye kati bagenda kuziteekako zigenda tandika kutambula kasoobo kubanga license yakusasulira script yo balina osooka okukola approval ng'okugikola okitegeera of which tukyalina mu kupambana ne market abantu tebanaba kusanyukira nnyo waaka wa Uganda firimu za Uganda tebanaba kuzaaniriza okitegeera naye kati industry nze ndaba nga twetagayo abali mu art bagende batuteeseze government tebayambye government etuyambye government okututeerawo eddembe ate lino libali bajjako batemugamba bateereddewo eddembe nze madensayo bya politics tubireke tukole ebirala kubanga ebyo bimanyi omuntu aba ayagala kujja mu Hope Film Foundation akola atya oba ayagala kujja mutagitenga age ki kwa requirements ki tetulina age limit bw'oba owulira ng'oyagala kuzanya film osobola okujja n'otwegattako bw'oba owulira ng'oyagala kusomesa abaana voluntary nga tetugenda kusasula ate muli bakodo nedda fena tebatusasula nze tebansasula naye mbeerayo everyday it is just omuntu alina charity taba na time mulinda funa ddi tetwagala funa nze kinsanyusa nnyo okulaba ng'omuntu anjogeddeko n'agamba Shini yannyambye singa siggwe okitegeera nolabako omuntu nga musanyufu Senior'B gwe tekikusanyusa nogamba nti oyo muyimbi nze yamumeekinga era n'agamba singa si Senior'B singa siri wano kisanyusa nnyo n'okusinga esente z'obufunyi abamonze baŋŋamba wendi kituufu naye abantu tebajjukira naye eri mawulire ne gantokako nti omusajja yakusiimye kituufu ekyo naye abantu wadde nga tebajjukira gwe sigala ng'okola luli kyalumu balijjukira ne bagamba omusajja oyo yaliwo so that is what I'm doing. All right, thank you so much. Mbajjukiza no kusakata vibes tubeera ne table talk ojja n'ofuna omuntu goyagala okwesoya naye ebibuuzo oba oyagala kusoya nze tewali tabu oba oyagala kusoya manyi ga mugongo ne making sure ne manyi ga mugongo akumanyi oba nange nkumanyi nja kusoya ebibuuzo tuba mu battle ya bibuuzo question ku question answer ku answer boleeta omuntu nga mugenda kwesoya wano ku Sakata vibes mutuula wali nentuula wakati nga judge saagala abuzabuza answer saagala abuzabuza question okitegera bulungi Sakata vibes beera table talk ne wantu badde nga tuwayawayamu ne muganda wange Shin King mpola ensonga nga zitanyali nawe abadde complaining naye abadde making right ngoza mukitegede bulungi osogenda ku YouTube channel ye bagita Shin King noba ngomanye ensonga nga bwazi kunyonyoddemu alina ne channel abagita batya eya
Hope Film Foundation Africa. All right. Nolaba ku films ebina Uganda. Nice. Thank you so much. Ani gwandiagadde okusoya ebibuuzo ku table talk yaffe. Ebibuuzo? Nga naye agenda kusoya. Nze yena gwe baleeta. All right. Okay. Tetulina buzibu olina ka message kaga kuwa abawagizi bammwe oba abantu bonna bakolaba. Abawagizi baffe abawagira ngenda soka kubebaza okwagala music wa Uganda. Yeah man. Nembebaza okulaba Sakata vibes n'okusubscribing. Bobanga tona bakusubscribing abambi nsaba osubscribing. Thank you. Osobola okufollowinga industry bwetambula oyagala nnyo ne Dj.Senior'B kuba musajja w'amaanyi ayambye abayimbi. Oba naawe oyogera wendi wano. Nedda ssebo ekyo naawe okimanyi. Kale wale kusiima. Tugenda kubebaza kuteekako data. Teweerabira osobola ogenda ku YouTube ya Hope Film Foundation Africa. Nowagira mukola short films oba movie? Tukola short films kuba tuziteekayo buli week ne comedy. Short films ne comedy. Okay. Ogenda ku Hope Film Foundation Africa. No subscribinga nolaba kuwaaka no commentinga abaana b'omu ghetto n'obazaamu amaanyi. Then nengamba tusigaze one love. Akwagala kufuna atya? Bw'oba onjagala osobola ocheckinga Facebook Shin King. Shin okiwandika otya? SHIN then King. Then Instagram Shin King 9. Okay. Yeah. Nebisigadde osobola okucommentingako wano. Okay. Ku wansawo mu comment box. Naye ng'osoose kusubscribinga. Weebale. Then nze njaba nkuddamu. Okay. We can connect. All right. Ku Sakata vibes WhatsApp number yaffe gy'olabaawo 0704288800 kw'osindika obubaka mu inbox ya WhatsApp n'otubuulira ani gw'oyagala ku table talk woba olina omuntu wo. Actually tutambula ne tujja yonna gy'oyagala ne oba aluwa as long as we're providing a facilitation, no problem at all. Ffe tujja anytime ekintu ne tukikuba. You understand? Thank you so much for subscribing. Wetu abadde Shin King, Dj.Senior'B, Maanyi ga Mugongo yabeera ku kamera awo non-stop.